Mu ddakiika 5:03 ne sekonda 5, Sam Ssebagwanyi abadde amaze okuwangula banne mu mpaka z'obugaali eza Enduro Mountain Bike eziyindidde Nnalumunye ku Jomaayi. David Matovu abadde nnanteme gwa Uganda mu kuvulumula obugaali amalidde mu kifo kyakubiri mu ddakiika 5:04 n'obusekonda 6, ate Katongole Paul n'akwata ekyokusatu mu ddakiika 5:05 ne sekonda 2:9. Abavuzi bafulumudde obugaali buno wakati mu Namutikwa w'enkuba akedde okufudde embeekyaleero anti ng'olutalo lw'ebirabo lulinnya enkandaggo. Abavuzi bangi balabiddwako nga bagwa ebigwo olw'ebisooto ebibadde ebingi ddala mu makubo nga n'abandi bakira obugaali babwetikka. Ssebagwanyi wa kilabu ya Team Super Cycling afunye point 5 n'asitukira mu $150. Matovu wa kilabu ya Super Hits afunye obubonero 4-5 n'asitukira mu $10. Ate Katongole wa Kira Cycling Club asitukidde mu $5 oluvannyuma lw'okufuna obubonero 4-2. Nnanteme gwa Uganda asookedde ddala mpaka zino eza Enduro Mountain Bike Ssebagwanyi Sam agamba obumalirivu bwemutuusizza wano. Obuzibu bwensinza okufuna obadde wano ku mulundi ogusembayo bwenkubye ekinnya entebe n'esooka n'enkyama bw'itagadde ogitereeza bwenti n'engituulako ate n'emenyekera ddala. Ate David Matovu agamba ekyokuwangula si kye kikulu mu kaseera kano era ono agamba wakuddamu okweteeka buto okulaba nga wangula empaka endala ze banatera okwetabamu mu Yitale. Kizibu nnyo buli wabeera ow'amaanyi waggulu, kizibu nnyo okwekuumira waggulu engeri gye bakyalenja gye babeera nga bali bangi. Naye ngezezaako ekisoboka buli muzannyi yenna oba ng'omalidde mu podium kitegeeza oli oba akusinzizaako obukodyo obutono nnyo okusobola okugenda okuwangula. Abavuzi 45 be beewandiisizza okwetaba mpaka zino wabula oluvannyuma lw'okusunsulibwa 38 be babadde n'ebisaanyizo ebyetaagisa ate 16 bokka be bamaliriza kilomita 25 ezibadde ez'okuvugibwa olunaku. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.